Birungi si birungi mwami Hoozi asumattuse okugajambulwa bannamagye babadde agenze maaso n'okutendeka obuyeekera nga bano ne badde baagala okutandika okukola akabinja okw'okuyeekera bannamagye banne abatamukkiririzaamu era nga babatendeka kuba meza mu kamusu wabula bwe batuuseeyo mu field bannamagye ne bamwefuulira ne bagamba nedda tetugenda kukola kino eri bakama baffe abaatutendeka abaatuyigiriza omulimu guno abeerekerezanga tulabe nga tutambula ne bagamba nedda ekimala kimala katukube mu ggwe atusindiikiriza okukola ensobi era kyennyinza bagamba baganda baffe mikwano gyaffe nti mwami Muhoozi awo simatukidde ddala watono nnyo abantu babadde babula kumugajambula ffe twabagamba nti oyo yenna yenna akola ebikyankalanya bannayuganda akola takola bituufu byalina kukola nga ye omuntu ajja kukiwulira era nga twongera obbajjukiza nti ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino tujja kuba abanjawulo ate eggwanga lyaffe lijja tambula nga tugenda mu maaso era twongera obbajjukiza baganda baffe mikwano gyaffe nti byo ebya mwami Tebwabulwa si birungi ne mutabani we abantu tebabaagala abantu babaganye abantu babazira abantu babakoowa abantu babakkuta abantu bakooye amateeka amakakali amateeka agataliiyo abantu bano ge bagenda bakola ku bannamagye bannaabwe bo balowooza nti bo be buli kimu balowooza nti bo be balina okusalawo bokka abantu abalala tebabawadde chance so kino kireetedde baganda baffe abadde mu field ne bagamba nedda wanne lino ejjoobo lino tulina kulimalawo nga tuyimukiddemu ne tugamba abakulu bano nti naffe tetubatya nammwe tusobola okubaako kye tubatuusaako era bwe batyo babadde mu field mwami Muhoozi oluggi lwa leader of opposition naggulo olwa commissioner lwe yali yaggala luli otuulidde kyawo kiki ky'otudde awo ky'okontaininga kati bwe batyo bwe bazzenga beekweka mu bintu ebyo ojja olabe abo abantu ab'ekika ekyo mu makanisa be batuula ku mwanjo be basinga okuwaayo ebirabo n'ebiweebwayo be basinga okubeera okumpi n'abafaaza ne batubba nga tubalabanga aba opposition tubalabanga abatulwanirira olwaleero e Masaka mu ddwaliro ekkulu e Masaka bw'ogendayo who killed Archbishop Cipriano Kizito Lwanga Museveni ye yamutta Museveni ye yamutta wulira olwaleero bw'ogenda mu ddwaliro e Masaka ne bakulongoosa oba ne bakujjanjaba ne bakuwa ekitanda bakuwandiikira eddagala ng'olina ddigula bweru essaawa ez'omusawo okuyitamu okukuba abantu eddagala ajja ku kitanda bw'oba tewaguza eddagala ng'akuyitako bw'oba oli wakuteekako kanula bw'oba tewazze na kanula tewazze na cupa y'amazzi nga togiguze bweru gikuteekako akulekawo nga takujjanjabye naye ssente zonna mpuuga omuntu omu n'azirya n'ayagala ayite bannamasaka mbw abawe emmere simanyi eyo tenti decoration biki omanye ssente gwe bye zaatutte aba basajja bamukaku babbye empuuga ekiri mu kampu yaabwe bamukaku babbye empuuga obwedda batambula mu Masaka bagamba mpuuga ne bamugamba Masaka ejjudde ekiri wano ne banona omusimbi obwedda bagenda muzi woteeri z'e Masaka zonna nga babuuza nannyini woteeri oyina ruumu zimmeka nti nkaaga ne bamugamba tugenda kukuwa ssente za ruumu 30 naye ogenda kutuwa risiiti za ruumu 6 kino kyekugamba kiri ku likodi ndi mu kampu zaabwe byonna bye nabagamba mwabirabye egundi ebirala bye babikyusizaamu lwa mbeera ya budde ng'ekintu kigaanye obwedda basasula ruumu nga nannyini woteeri bamuwa za ruumu 3 n'abawa risiiti za ruumu 6 nabo ne babba ruumu 3 abantu abasinze okufuna mu mpuuga ye Mabikke Mukaaku n'Abedi Bwanika babbye ssente za mpuuga bamuwa ebisawo by'ensimbi waliwo abantu abamu abasomba ebyo ebisawo eby'essente omwana omukubu ku kutiyo ey'obw'etaano yasooka n'asikamu bbanda emu
bwagitwala n'agikweka wali munne nawamulaba munne bwe yamulaba sijja mwogera ajja bamanya n'amugamba nange genda ondeetereyo bwoganda ngenda kwogera n'addamu bwe yaddamu situla n'addamu n'asikamu bando n'awa munne nga bando emu ya miliyoni 5 ne babbako bando 2 za miliyoni 10 buli omu n'afunako emu n'omala n'awafunako emu ababadde mu kintu ekyo babbye ssente buli omu yabadde abba okuviira ddala ku bakirina mpaka waggulu ku mwogezi Abedi Wane ne bamulimba ebingi nnyo wangi ku point eyo kwennyini omanye obudde obusinga abantu nga tuliko analysis ono mpugazi Masaka oba kimanyi yagambye kati nganze ndi musajja mukulu ndi musajja wa kitiibwa sisobola kubeera na banno abantuntu abamala googera abayabayaba nembeewuunya empayipayi bula kigambo kino twegamba nga ndi mukwebuuza yagambye tajja kuvuula nebyabaddayo byo byonna bibadde bivuula wulira wano balina kye bayisaawo okutuusa oluwalo obukulembeze tetugenda olwalo luno byabula byo bisoma kukola bya buvunaanyizibwa mu bukulembeze bwaffe tekinoga bitiibwa oba kusinzibwa wabula okuzaawo essubi ly'ensi yaffe teri mukisa mulala kukola gino bwe guno waakiri ku mulembe gwaffe fe abali wano wakati mu kukkiriza okwo ekatala lino twali kuwannaanya wadde kubaawo twali kuwannaanya wajja kubaawo ebijjagawanye bwe tufuna obutakkaanya mu nkola tetulina kwegwa mu malaka katonda yatuwa emitwe yatuwa nsumbi nsaatika wabula emitwe omuli amagezi okukola obulamuzi nawe kiba kisaanidde saba tuve wano nga tutegedde nti n'abo abalina obuyinza abagwa mu kiti kya muganda wange Kasolo nabo babookya era bali mu bunkenke tulina amakubo 3 gokka ag'okubajjako agamu gasoboka agamu ga bulabe olwaba balowooza nti tugende muddo omuwanvu nga gwe bagendamu olwaba balowooza nti batwale network ate n'alondebwa n'okulayira n'akola ki n'alayira kati wulira network eganye tekigize wulira apati aziramu okwebaza kereziya okukkiriza okusaba okokwebaza era nsaba mu kiki ekimu kereziya ereme kutya oba okrismatiisibwa nga lowo ensonga ezisaaga amazima n'obwerufu akepati emanja okolaga nti natuuse e Masaka ku kisaawe nga geeti nzigale nga bakyababanja olwo ng'omulabiriza oli Kabejja agambe sijja kulabika nga gwe balina okuteekawo naye nga tanaba kubaawo kakati ne beebuuza oli mukama waffe agaanyi katugenda kukola tutya ne baggala katuwulira geeti ne bagana okugigula katuwulira Mpuuga kakati gano bagamba era bamenye era emisango gikyaliyo kato olaba abasajja abo ba Mpuuga Museveni bo ne Museveni baali baatulaga nti ebintu bino okubibeera kwegamba bizibu era omuwira bw'ayogera ayagala okwefuula ateekamu ennyamagezi amangi ennyo ayagala okwefuula porofeesa ayagala obikalubya mu matu g'abawulira n'abasengejja ne bw'oba obisengejja bikuleme era yagambye mbuno
omanyi befuula nnyo ab'ekitalo era ab'omugaso nga bo bokka basigala nga bebbo mbwera mpulira eyo gye mpitira abeebuuza oba mpuuga zaako ki era ebibuuzo bingi olwaliro nziza obbaddamu eri ababuuza ayagala kukola kibiina kya byabufuzi ayagala kubeera mukulembeze kubeera pate pulezidenti wa nuupu ayagala kubeera mukulembeze wa ggwanga era ntwala omukisa guno bategeeza nti ebyo byonna mbisobola eri ababuuzi b'omunyama bo ne bakuba engalo naye ng'akuteeseteesa akikuleetedde akulaga nti kizibu ntwala omukisa guno okukutegeeza tewali atasobola kubibeera nange byonna nsobola okubibeera ebyo ekifo kye sisobola kubeera Uganda kiri eki sisobola kubeera kabaka mu bwakabaka bwonna mu Buganda oba mu Uganda kubanga ewaffe siva mu lulyo lulangira nti ewaffe waliyo akalandirako okubeera kabaka kye sisobola kubeera mu Uganda sisobola kubeera kabaka wa Lwenzururu sinza kubeera kabaka wa Buganda sinza kubeera kabaka wa Busoga sinza kubeera kabaka wa Nkole sinza kubeera kabaka wa kintu kyonna naye nsobola okubeera omukulembeze w'ebyo byonna Mpuuga byayogedde bakadaama babadde wano ne bacekinga palamenti buli kadaama yenna asobola okulembera Uganda ebyo byonna byangu byakubeera nsobola Mpuuga naye bagezaako okulaga oyinza okulowooza nti Mpuuga oba ye bannange wa kika ki Mpuuga byonna byayogedde nsobola okubibeera nange nsobola okubeera omukulembeze wa Nuupu era kyova olaba His Excellency ye yagamba Nuupu kukulembera bisanja bibiri genda n'omulala gye kubanga atuteeseteese nga tulina obusobozi naye Bampuuga bakulaga mbu bizibu Uganda nsobola okubeera Ssaabasumba nsobola okubeera sipiika wa palamenti nsobola okubeera pulezidenti nsobola okubeera Ssaabalamuzi byonna tebiina makulu bya bulijjo temuddamu ne kutumanyira mbuna ab'ebitiibwa nsobola okubeera omutaka mu Buganda Ssaabasajja Kabaka n'amala asiima nti Wile ye Katikkiro I can make a good Katikkiro I can weewaawo tebabalimba bannayuganda mwenna musobola Katonda ekintu kye yakoze kwe kutuddiza Uganda temuddamu kukkiriza Bampuuga kubifuula mbuno byakabi nnyo Mpuuga bw'ogenda okunyaala onyaala oyimiridde nange nyaala nyimiridde toddamu na kutumanyira bw'ogenda okufuka ofuka oyimiridde katumusooke tumukomere tetwagala kutubuzaabuza wano Mpuuga tewali kyamaanyi kyoli nange nsobola okubeera leader of opposition n'okubeera leader of opposition boyisaamu amaaso boyita abatasaana be baakufuula leader of opposition tokibeerangako ebbanga lyonna mbunobeera simanyi emirundi 3 ng'oli ki tubulira akakiiko ke wakulirako mu palamenti wali awo ng'oli awo oli boloboyi wa palamenti bakuleese bakufudde oli mu kutugira Mpuuga toyina kyoli nga bw'osumulula zipu n'ofuka bwe nsumulula zipu n'enfuka nange byonna nsobola obbibera weewaawo nsobola okubeera pulezidenti wa Uganda nsobola okubeera leader of opposition nsobola okubeera sipiika buli munnayuganda kati akisobola twatuula ku intaneti wano bakadaama ne bacekinga sipiika ne yeereeta nga yeesenesasenesa era kati ngenda kubeeranga nammwe ku TikTok bakadaama bamujja mu palamenti ne bamuteeka ku TikTok ate naye ne bamugobayo ne bamugamba tuveemu genda either sipiika ali ku levo y'abakadaama okujja okubalumba ku TikTok ali ku levo y'abakadaama oba bakadaama bali ku levo ya sipiika naffe tubisobola toddamu na kutumanyira gwe Mpuuga bagenda ne bazibuwaza ebintu leero bwe babiteeka mu luzungu ne babisabikasabika n'olowooza mbu tobisobola Mpuuga naye mwe basajja mmwe kye mwayingirira temukimanyi so bonna nga bwe bayogedde Sseggona ate ye mubbi bannange Sseggona mubbi yakootinze ne Bayibuli nga bw'aginyoola bagizze eno mmwe muwummule mirembe mmwe basajja mwenzeleka mbabuulire buli lw'okwata ku His Excellency okwata ku mutima gwa ggwanga Uganda okwata ku nkyukakyuka
nze abantu nabawoninga kwoyo omusajja gundi oyo Kabuleta mumanyi Kabuleta nakolanga naye mu New Vision Kabuleta ye yali client wa katabo ke bayita Premiership akafulumanga akakwatanga ku mipiira bakayita Premiership waliwo omutendera gwe kaliko nga nze nguvunaanyizibwako era nga ndi answerable wa Kabuleta mumanyi nabawoninga ku Kabuleta omuntu yenna ali mu nkyukakyuka nga talina bannayuganda mulabe wa nkyukakyuka naye lwakuba Museveni bw'aba akuleeta akusabika bulungi nga tosobola kulabika kutegeerekeka mangu waliwo nabeerako mu fundraisation bakiyita batya okufundalizinga obannanga oluzungu nabwo okufandinga ssente bino ebyembaga baziyita fundraising very good bakwata ne basabika ettaffaali ne balisabika bulungi nnyo ne baliteeka mu box ne bagitona mu kagundi akamasamasa ak'ebirabo ne batonaatona bulungi ne bateeka ettaffaali ku tebo ettaffaali ne likola ssente ku lunaku lw'embaga nga balisabise bulungi kungulu nga linyirira nga bagamba kino ekirabo era nga bagamba jangu asitulemu n'okwatako bw'otyo oli nakwatamu bw'ati ne bagamba kino ekirabo agenda okitwala eyasooka n'agamba miliyoni naye nga batandika ku mulamwa nti z'oyogera z'oteekawo oli bw'ayongerako gundi ezisingako ng'ateekawo okutuusa n'asembayo oli n'ateekawo emiliyoni weppaba kati ng'emiliyoni eyo kalita olwo nga mwenna yammwe ono n'agamba mu emitwalo 10 n'agiteekawo ono n'agamba mu emitwalo 2 ono n'agamba mu 7 mu emitwalo 10 ettaffaali ne likola ssente okutuusa bonna lwe baggwamu bagenda okumala okuggwamu ng'ettaffaali likoze miliyoni 5 plus naye ng'aliwangudde atuuta ettaffaali naye ensabika yaalyo Museveni asabika ettaffaali ne muligula buwanana naye nga munda ttaffaali nabawoninga ku Kabuleta bw'aba wankyukakyuka lwaki teyeegattira bannayuganda we beegattidde kubanga oba oyagala oba toyagala ejjiraasi erimu enkyukakyuka ekulaga bannayuganda n'ennuupu we beegattidde awo we wali enkyukakyuka omuntu yenna atakiriiko ng'omanya yeenoonyeza bibye oba Museveni yamutuma wali akasajja ke bayita Ken Lukyamuzi ako tekabula ku mikolo kalinga soda omujastaja atuntu mujastaja Ken Lukyamuzi muzinzi era nayo kaabaddeyo abo bonna balabe bankyukakyuka kakati bannayuganda mbebaza era njagala kwebaza His Excellency Kyagulanyi gwe omulimu gw'otukozeemu ogumanyi tannayogera kigambo n'eki simanyi oba yabirabye n'okubiraba naye ekintu kyekola kyokka era ekyo njagala okimwebaza tannateekako ddoboozi lye tannanyega kigambo kyonna ye yayokya oluyiira n'asirika ennyumba z'abantu ziyidde buli ye yazimba mu kisaka ennyumba ye eyidde ye yayokya ali wali asirise takyayagala kuseesaamu takyavunaanibwa ku kuseesaamu ye kibuyaga ajja buzinga afuwa ng'ennyumba ya Mpuuga ekwata omuliro ng'eya Ssaabasumba eyaka ng'eya Katikkiro eyaka mujja tuwulira Mukama bawo omukisa Mpuuga tusinkane ku ASP Asiimwe Bible and Politics tugende ku nsonga endala obudde bugenze. Okay, all right. Thank you very much, and we totally appreciate your time. Nama abaliko ku program enu mwebali mwede dala. What you have to do, be sharing, invite your friends and tell them that we are here already. As program enu is supposed to fire on Friday afternoon, but because of the massacre event, we are unable to have the show yesterday. So that's why we decided obutatereka guru. So my friends from different countries, people in diaspora, people in UK, Sherry, Okuli, Somoji, Okuli Bulesi, Mariam, Kampala 256, and the rest. Thank you very much. Share the information, tell a friend, Omugambeti, tukoze our analysis of the day.
ey'omukulu Matthias Mpuuga nga tumulaga nti abadde akwata no nga twatuuseeyo dda abadde amulise no nga twamulisizayo dda kwegamba olw'oluyimba omukulembeze lwe yakuba olwagamba simanyi kuyimba nti bagobera bugoberezi oba olumanyi ntino ki lwogere tujja dutegeera batambula ffe batuliko bebo atumanya ajja duteekerako naye nga tutegeeza nti abangoba bo bakongojja tuli mu maaso bo batambuza kigere abangoba bakongojja so n'olwensonga eyo we appreciate share at least sharing ko bantu nga batano bagambe nti no a program teyabaddeyo jjo naye olwaleero ebaddeyo tugezezaako wano ne wali to make sure that we update you all the time and to make sure that the information yesterday tugitaddeko ate ne tugatako n'ebirala bamugoba bagonjo naye kabejja tuyimbiremu kaawo tujja kuwulira eno kati nsoma tugenda ku pati yaffe endala nti abangoba bo bakongojja bo bakongojja fenga twatuuseeyo dda tumaze okumulaga nti nno wano bamugambye wano biri bwe biti and that's it. That's why I call eno regime ebagiyita kugamba android. This regime is android, it's not analog. So fe tuli wala twalumbye dda tugende maaso musoma pati yaffe eyokubiri abaminister bebatadde mu kaduuko newekyeno ebaddemu ebintu babatadde mu kaduuko bebaba cutters of what nange simanyi kofe katujeko gyoli. What do you think? What is your mindset? Lwaki olowooza abantu bano baganiddeyo okubajjayo? They've not tebabalwaniddeko okubajjayo essanji zino. Munansonyiwa n'eddoboozi yange lyakyankalanyeemukko 2 days e Masaka nga ndeekana buleekanyi neligenda nerifa nerikomawo naye so munansonyiwa bwemba njogera bubi nga you don't time properly, but all the same we appreciate you. Thank you very much for loving us. Thank you very much for subscribing, and thank you for sharing and supporting the struggle. We love you, Musumba. I hand over the microphone to you. Thank you so much. Leka nkomyawo oluzungu. Wulira. Ensonga y'ababaka ba parliament okubanga basibwa. Si lwakuba nti Museveni ayagala obbasiba. Nakugambye Nuupu bwe yajja ne His Excellency Kyagulanyi bajja mu byaddala. Era ebbanga lyonna lye babadde batudde ng'ebintu bino tebiri kungulu tebibangawo. In fact ne Sseggona yalimbye yagambye mbu tuli ku likodi. Essoto zonna ezijjanga za Museveni nga zivudde eri nga teziri ku gundi. Era tubadde nga tuzizzangayo. Alina engeri gye yeemoolamoola. Oba Sseggona ali ebisiyaga. Alina engeri gye yeemoola yenna alinga kiri ku likodi. His Excellency Kyagulanyi ye yasooka okubasesemya ssente zizzaayo. Eyo enkola His Excellency Kyagulanyi ye yagireeta. Era n'abamu ku mmwe temwazizzaayo mwalimba. Njagala mutubuulire olunaku lwe mwazzaayo ssente nga His Excellency tannaba kujja. Kati wammaako mbadde nkerabidde nzizeeyo kati wali wombuuziza. His Excellency bw'amala okutambuza documentary ensi z'ebweru ne zimanya engeri omusimbi gye gutokomoka ate nga tusabiriza busabiriza ebweru w'eggwanga mu bajeti ya Uganda ezisinga tuba tusabye ensabe. Museveni n'avunaanibwa okulinnyirira eddembe ly'obuntu, okukozesa obubi ensimbi y'omuwi w'omusolo n'ensimbi ze bamuwadde ku lw'eggwanga. Kaakati Museveni asalawo atuula ababuulira nti kati katandiko kikolako kubanga jjukira bye bavunaana supiika, bye bavunaana bonna be bataddeko sanctions. Kati Museveni naye sanctions ezize ziwuuma olw'ensonga eyo, kati alina okubaako ne kyakola. Era Museveni abantu be yakutte yabadde mu kuteesa era ali mu kuteesa nabo byonna ebibakolebwako batungula bukulembeze bwa Museveni ku ddobo. Kyova olaba abaayagala obbireetanga byaddala Honorable Ssenyonyi baabagaana okubyogerako.
Museveni ayagala bireeta nga biyise mu sayidi ye byonna nga byakutuukiriza mukolo okutereeza okweyambula omuguwa ogumuli mu bulago, but it's too late for them. Kati kiri bwe kiti Museveni bw'aba ayagala najja wano nenjogera ku musajja bamuyita Mawanda Owaigara East, oyo gwe bakutte. Bw'aba ddala nga Museveni ayagala okukwata omusajja oyo Mawanda ng'alina byamuvunaana, Mawanda twamukolako pulogulaamu wano. Mawanda oba olina kumuzzaayo mu myaka gya early 90s okutuuka 2000, awo we baatundira we bakolera privatization, ate yali akolagana ne Museveni. Era ebintu byonna bye yakola yabikolera Museveni kubanga ye yali be baali bannamateeka abalungi ab'amaanyi abaaliwo ebiseera ebyo, abamu ku baaliwo ab'amaanyi. Era n'amuwa n'omwaliriro mulamba ku Workers House. Oyo omusajja Mawanda alina office ku Workers House. Office eyo eyitibwa D&M. D&M ziri mu motoka, mu supermarkets zonna za Mawanda. Daisy and Mawanda. D&M. Daisy and Mawanda. Baina company, baina advocate gundi eyo, farm. Baina basolicitor general, simanyi bawanyondo, baina ne bavaluwa. Mu office emu Mawanda yabikola. N'abeera nga mubbo munda mu ye ng'akola obukampani obw'enjawulo, beeguza UCB, beeguza UCB nga bakolagana ne Salimusale. Bw'oba oyagala okukwata Mawanda obulungi bw'omuzzaayo, Museveni tasula, Salimusale tasula. Waliwo abantu abasobola okujjukira, mujjukira abasajja abo, mujjukira kampani ya Westmond gye bagambe yagula UCB simanyi biki. Westmond mbuno y'Ebungereza bagikolerawo mu ofiisi ya Mawanda. Bino ebintu nabyogera ku ASP Asimuwire. Ne beeguza ebintu bya gavumenti omuli n'amataka. Olw'okuba ye yali looya akola ku by'okutunda, ng'amanyi bwe bagenda okutunda ne yeekolera obukampani obubwe mu ye obuvaluwinga, ne yeekolera okubidinga, ne babidinga nga yagaba nga ye yavaluwinze ye Wanyondo yagenda okugjamu abalimu mu kiseera ky'abawadde. Byonna nga Mawanda yabikoze. Mawanda ekimu ekyasinga omugaggawaza ebimu ku byo, Mawanda yakwata olw'okuba ye yali looyo omukukutivu gwe baali bagize, yeeguza ettaka, yatwala ebintu bye bayita ebyamasese. Masese Fishing Company yali yetolodde Uganda yonna ng'erina mu Kampala, headquarters zaali oba Jinja, waliwo e Masaka. N'akwata ebyapa by'amasese byali mu UCB, n'abikwata n'olw'okuba ye yali looya nga yabiyina, n'abitwala n'abyewolerako omusimbi omuyitirivu. Teebereza mu mwaka gwa 94 ne yeewola miliyoni nga 14 eza dola, zaali nga 10 eza dola, ng'asinzeeyo byapa by'amasese. Era ne yeefuula nti alemereddwa okusasula ebbanja eryo. Bwe batyo ne batwala ebintu by'amasese. Oyo ye Mawanda gwe njogerako. Fisheries y'ebyo. Oyo ye Mawanda.